Yesebo. Ennaku z'omwezi nga 7 njagala okubajjukiza nti tuli wano ku Legends. Mujje munyumirwe, muleete abaana bayige ate nga banyumirwe. Okuyingira mutwalo gumu, mitwalo ebiri, tebo ya mitwalo 50. Patrick Sebo, gwe mugole waffe. Zonna zikwatibwa. First of all, okulamusiza mwena bannamawulire, abayimbi, bakyali bange mwena abazze. Beebaza nnyo okujja wano okufuna time mujja supporting mwebale nnyo bannamawulire abasinga we muli leero mwaliwo nalo liiso mbeebaza nnyo. First of all katandika nakwebaza abayimbi bonna abajja press conference ewedde acidic vocals mukwano gwa tata wange era nange mukwano gwange Uncle Dista Ozambe yali badde ajja leero naye ali Kenya abasinga nga bamanyi. The agent Tokompa Force gundi DJ Fiki Uncle Ziza Bafana Coco n'abalala bangi n'abantu abali behind the cameras, Uncle MC Eddie, Oscar Shows, my designer. By the way, happy belated birthday to him. Birthday yabadde Tuesday. So nebazanya abantu mwenna abaliwo ku press conference ewedde era mwebale nnyo abasobodde okubeerawo ne bweno. Nebaza nnyo abantu abataliwo naye nga bannyambako. Uncle Palaso uncle wange omulungi annyambako nnyo. Tumusinkana nejje twabaddeyo ku Federation. Yeah, natisizaamu show yange ne tulimba ffenna, so really have a bond, we are friends. Nebaza nnyo Felista mumwetaaga. Felista alabika afuuse busy naye webale nnyo okujja kubeererawo mukwano. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming previously. I'm waiting for you to come on Saturday. So Felista mwebaza nnyo for supporting me, being an encouraging friend, even when they're still in school together. We go on the music type thing of the school. So mwebaza nnyo. She's a kind person. Okay, bye. Anya nazo hi. Nebaza nnyo Uncle Eddie Kenzo, president w'abayimbi wa Federation. Ejo yanguzeeko tickets 10. Nebaza nnyo Biva Organic zimanyi obandawa naye yannyambako twemitinga nampayo support abanaye bakyali bange. Nebaza nnyo Sanyuka TV as a whole. Era mwebale nnyo kubeera live, mwebale nnyo for following up on my concert. Nebaza nnyo abawagizi bange mwena abaguze tickets ku MTN kubanga MTN tuli nayo. Abawagizi bange bangi abaguze tickets ku MTN bebaza nnyo. Nebaza producer Badru akola ne Sanyuka TV. Wadde mani nakubaza Sanyuka TV naye he plays such a vital role naye witaba kukwata mawulire. Ne Legends baba tuterabira. Nebaza nnyo abantu mwenna abaguze tickets bafanzi bange abarechize out jendi bekola nabo byokuyimba bakyali bange abatabaddeyo bonna mbebaza nnyo. Era njagala okwebaza Uncle Sam, simanyi oba wali Sam, manager Sam wali yekweseemu tayagala musana mmoja. Mwebaza nnyo yo ku bantu abakitandika. Nebaza taata Senga mweyabira bingi byakola mwenna mubiraba. Nebaza bakyali bange bano kubanga baali balina okudda ewaka naye bagambye nedda tugende tubeere naawe tusobole okubeera nga tukola kitulanga ku show yone kusomera bye bannyamba bye batambuza bye bagamba abaana batakimanyi. Kale fresh kid obuzaayo just nnaku lunaku otuuke ku lunaku lwo. Owulira otya, weeteeseteese otya okuba nti ate oweereza abantu bafune essanyu nakyo tebandyabadde okusuubira okulaba? Neteeseteese nnyo abaana bagenda okujja n'abantu abakulu bonna bayimbira obulungi obategekera ekirungi. Nze ngenda makinga sure bayimbira bulungi banyumirwe era n'abantu abalala betukola nabo bagenda makinga sure ekifo kibeera very nice
organized abantu basobole onyumirwa n'abaana banyumirwa ebyokuzanyisa kuba abo abaana basinga agenda kujja kuwulira music n'okuzannya kati ebyokuzanyisa byonna bagenda baba bitegeka so buli kimu kigenda beera in place. bayimbi ki abakwerekeddeko? Abayimbi bangi sooka obabulire eggwanga abaana bali abali ku tiktok abeesumubwa kyomba omanyi abayimbi bangi menyeko Uncle King Zale ngenda yisamu ne bafuuza bange naye kansitowaliza abayimbi King Zale Sawakambwe abaddewo ku press conference kyali wange nnyo motivata ebintu ebirala bingi Acidic Vocals Fikfa Maker my big Uncle P let me see Pastor Wilson Wazambe won't be around. You guys, these guys like him so much. The agent, I already said, Uncle. The agent, DJ Fiki, Zizabafana, and abantu abalala abangi so temusubwa bayimbi bangi. So kompera akazindalo Sawakambwe. Sawakambwe. Omanyi kati eno generation tetulimu ogiraba. Mu biseera byo bw'oli okola ki mu myaka gya Fresh Kid? nali ku ssomero nga naye waaliyo ate nga ndi talented lunaku era nali ngezaako kubalaga naye nga nali futuboola omuba okitegeera ate era nga ndi vumbi. Wali vumbi? Wekiri ate abaana ki kye baba basuubira mu King Zale ku lunaku olw'omukaaga? olunaku olw'omukaaga olwo nze just kyensaba abaana abato bonna bajje okitegeera bajje banyumirwe tugenda bayimbira ennyimba ezitawemula naye nga zibazzaamu amaanyi okitegeera era nga zibawa essuubi okuba nga basobola otuuka kangezeewe baba nga mulimu abalina talenti nga ffe nga basobola okutwegomba ne bagezaako okwagala okutuuka gye tuli we baba bakuze nabo. Tweyanziza nnyo bampeere ku Taka Fresh Kid. Taka Fresh Kid nze abuuza mumulabo bayimbi? Tuula wano tuula obakulabira obulungi. Daddy Fresh Kid, kuolwo olunaku ogenda kuyimba owenda obwo wagireka wagisuula n'ogirekera mutabani oyo aba agiddukanya atwala mu maaso? Kuolwo olunaku nja kuyimbayo buyimba nga buna nga buna nze mpeewo ate ngende emirimu emirala bwe buliwo obwo sente ye Kampala gwe nyuma obala amazike sente zinyuma gwe gyendisazi yabagende Bulaaya banoonya amazike ako kamu. I was born in Africa anti tumesoningako kati naye ng'era bwe tuyimbamu ni kati awo abantu batyawa oluyinza okuntagalako katonawo nekulatubewo ndinawaawo nafuuka mulaasi obuyimba bungi nnyo naye njayimbako ennyimba nnya abantu ze basinga okwagala. Awo abayimbi baffe abangi abagenda okubaawo basanyusa abantu kubanga bangi badde okutateezeka binono bwe bali abayimbi bonna bami batusapotinze bajja kubaawo. So mpozi akasembayo ojja kumbuuza kako nga mpisizawo basiponsa baffe abatanaba kutukwatamu obadde tubasaba bangi tukwatemu wakyaliwo ebiganyeemu abo tugende mu maaso. Lwaki wakkiriza omwana atwale ensonga y'omuziki mu maaso? Lwaki tewagamba nti asome abeere looya oba n'ebintu ebirala? Anti era nga bw'omanyi nti Mukama yatuwa talenti eyo kuva engeri gye tutategeera twalabirawo nga afunye talenti ku myaka 7 ng'oteekwa kuteekwa kutisapootinga akwasaganye okusoma nga bw'ayimba n'okuyimba. Tekisobola mugaana ate era kufuuka looya ng'ate bw'akola ne gino gyonna kubanga obuuzizaamu lwaki abadde mu bino n'atabeera ku kiri naye nga byonna atukwasaganyiriza wamu. Muli talenti ni mwenna family? Nange kenyini nkubira ddala era biyimbirire wali tukubemu tulabe ebyokuba bifaanana n'ebyange.
Alright, tata Fresh Kid. Birungi ki byewenyumiriza mu mutabani wo Fresh Kid? Ebirungi bingi nga okusingira ddala emabega eri mu 2019 nabeeranga mu kyalo Luweero eyo nga nyina akantu kange abamu mutera okulaba abaana bayitawo nga bakuta akasero ka Cutex nga gwe mulimu gwenkola era nga ne peya z'engoye oyinza oba nga olina peya y'olugoye etya era kati essaawa eno obulamu bwakyuka nsobola okuba nga nsobola okwambala engoye wiiki namba nga bwenkyusaako ekyo nakyo kiba kipaati ku bulamu bwange era n'okuba nga ndi mu tawuni nga navaako eri ebbali nga manyiddwa abantu ekyo nakyo nkyenyumirizaamu kubanga bw'oyita ku bantu ne bakutegeera kiba kiraga nti era wafunamu ekyenjawulo Mukama kyeyakuwa mpozi n'okuba nga nvuga ku mmotoka ate nga luli nali sisuubira nti nsobola n'ovuga eggaali yamaani Kumaliriza kiwulikika kitya okuba nti mutabani wo is a star ate the same time n'emisomo agikutte bwana wangi? Mpulira bulungi nnyo era n'abamu ku bafaani baffe abatuwagiridde ebbanga kino lye twakabeera mu ndongo basanyufu nnyo kubanga tuba miitinga okuba nti omwana omutabani waabwe akyayimba ate nga bw'asoma ate nga bambi Mukama akyatuyambye ali mu guidance entuufu atambula bulungi ebintu byonna bikwasagala bulungi tanaba kuva mu kkubo ttuufu ebintu byonna bikolera mu Mukama Katonda. Sente zimugenda okufuna mu kivvulo kino tugambe nti zezimwe zigenda okunazaako Fresh Kid ennaku okutandikira gye yava paka nakati obikumba byonna abeere ng'ali mu bulamu bulungi oba? Ansa gyenyinza okuwa ku ekyo omulimu gw'ebivvulu okusingira ddala abamu bapromota bagumanyi bulungi gubeeramu expenses nyingi nnyo mpozi wandimbuuziza nti nno bw'oba omaliriza main concert eno nemukubayo ne extras ez'enjawulo zosobola okufunamu nga profit naye nga ekivvulu main concert enene etera okuggwa ebiseera ebisinga nga erimu expenses nyingi so naye Mukama bw'abanga ataddewo omukono gwe n'eggwanga eri successful nga tufunye abantu ne tufuna n'amagoba era tubeera tugenda kukolamu ebintu eby'amaanyi like nga okuzimba amayumba ag'omulembe omugulu gayinza okusolozaamu akasente ng'akuzeemu abo n'ebirala byonna ebyobulamu bw'obwesomero kubanga twetaaga okukuuma bulandi ye oba like okukuuma omusingi gwafunye mu kusoma wano wansi donation alina ebintu bingi tusobola n'okubanga bw'eba ewedde bulungi tusobola okutambula mu madistrict ag'enjawulo ng'agenda asensitizinga abaana kubanga ennaku zino yafunamu kaako omulimu awo akola ne Iceland International sensitization ku baana abakozesa ebiragalalagala ogwo omulimu nagwo yagufuna munyonyawo ne bambasate munyonyawo byonna bikola so asobola okutambula eggwanga lyonna ng'agenda asomesa abaana abamukkiririzaamu abenkalejinga okubeera nga batambulira mu layini entuufu tebabeera mu bigulupu kubanga omuvubuka kasaatuuka emyaka 16-17 atabukiraawo kati so bw'abeera nga following gy'alina emabega agezaako okugaidinga abaana kwekyo bana bamufollowinga bonna abasobola obba nga akoze omulimu gw'amaanyi okubuulirira abaana. Gweyiyo ligituwatise konsati eyange nagiteekayo neetagalako okaawo naye saawa yonna asobola ogizaayo era omanye ebyendongo kuliketi ogo kale owebale nnyo Fresh Kid olina kyobadde oyongerezaako? Njagala kwebaza basponsors baffe bonna abatukwatiddeko abatukwatiddeko kuba waliwo Teju Juice balaba our legends rugby grounds for giving us the venue. Twebaza n'abansanyuka TV, twebaza our MTN, twebaza namwe bannamawulire n'abajournalists. MTN mobile pay tickets kweziri *165*20#
then egoberere endagiriro ez'eddagala. Kwatugambe